Webungeredde nga zarithebosslady atabukidde famire y'omugenzi Ivan Ssemwanga ono nno nga ye yali taata w'abaana be abakulu. Zari okuva mu mbeera kiddiridde okuba nti nno abamu ku bafamire Mbu baagala kubeera ng'ate beddiza ebyobugagga by'omugenzi naddala ebyobugagga ebiri mu South Africa. Ekitabudde Zari nalyoka agamba nti teri agenda kukwata ku byabugagga by'abaana be. Zari akombye kwelima agambye nti teri agenda kukwata ku byabugagga by'abaana be, ayagala agende mu kooti. Okumanya abasiru nnyo, wenkugambira nti basiru nnyo, tebasobola kwerooleza. Tebasobola kwerooleza kugamba nti oli omukazi ayinamu emigabo gye. N'abaana abaana baffe balinamu emigabo gyaffe. Naye singa tubakwata bulungi bali abantu, bayinza okusigala nga batuwa kasente nga batulabirira. What are they doing? What are they doing? They are fighting against me. They are fighting against my sons. Mutulwanyisa n'ebizimbe bya Uganda tutuse n'okubana batuse n'okubatwala mu kooti. Ate yalimba abantu mbe yatutte mu kooti Ssemwanga atwala ni mu kooti talina kuba administrators. Mu busiru bwamwe muwuliriza Kinene, who is there for his own benefit. Kinene was getting 20k a month from Brooklyn. How much does Ssemwanga get eyayita muganda wa Ivan? Gwenkulagira nti bali abaana baganda ba Ivan basiru obongo bawo bateeka mu mabega matako nkikugamba. Kinene gets 20k a month. Ssemwanga muganda wa Ivan muganda wa semberayo ddala omuto afune 15,000. Naye mulese Kinene mbu ye advisor wammwe ye abadde afuna naye namujjako ku payroll talina sente zafuna oba director we wavaawo talina sente zafuna. Gwe muganda w'omuntu yangambe kankwatagane n'omukazi ono naye batabani ba muganda wange tukolere wamu osanga nange nogwekuteganye n'oli akwadvising obubi kati mwenna nabajjeeko ani afiirwa. Basiru nnyo basiru bandi badde bekwatane bagamba ne katukolagane n'omukazi n'abaana baffe we tujja okuliira mwekwataganye n'abantu abatalina magezi. They are benefiting but you're not. On top of that you want to send vulgar messages. Agenda asabe sente Ivan amagombe kayunga gye ntwamuteeka tamanyiyo agenda amulopere nti banzije mu system abeeko kyakolawo. Kakati n'ensonga ey'okuba nti no Zari ayina shares eziwerera ddala 5 mu bizinensi munnange Zari avuddeyo nayo n'abeera nti no agyogerako. Agambye nti nno olaba omugenzi teyamuggyako shares ezo kati abafamire be baani okuba nti no bayingira mu nsonga zaabwe. Agambye nti ebintu by'abaana be kwossa naye katubeere nga tukuwa odi enkambwe eza zarithebosslady ng'atabukira abafamire y'omugenzi Ssemwanga Ivan. Nze siri mu kufuna migabo gya kampuni eno mbu nali mukazi wa Ivan. Let's start there. Kibannyonnyola ekyo kikazi ekyasama nga tekimanyi kyefula mbu kimanyi tekimanyi. Siri kufuna migabo mu kampuni eno mbu nali mukazi wa muntu. Ndi emigabo gyange weegiri nagenda nenva mu kampuni emigabo gyange ne gisigalayo. Era nga bwe bakunyonyera nti omuntu asobola okujja kuba director ku kipapula naye osigala oli shareholder. Njagala abasiru abo bategeeze waliwo enjawulo ya shareholder ne director. Any fool can be a director ne bamuteeka ku company. Naye waliwo kye bayita shareholder. Nze Ivan tanzijangayo nga shareholder. Nasigala nina 5 naye nga alina 5. Era 5 gange gaaliyo naye kenyini nga tannafa ne family ekimanyi. Tizari yaliyo ne executive Piet yabagamba. Kaza alina 5 ge ne share certificate weeri nga yasayiningibwa Ali Senyomo. Shares zebanga nti nazewadde mbu yali mukazi we sima yali married twice. Yes, so much. Do they know? Bino ebintu by'amateeka. Bino si street bino by'amateeka. Kati bagende balope nti omukazi yewadde shares 10 yakitutte. Bamanyi kye kitegeeza. Bagende balope bajje n'obujulizi. Bagende balope tebamanyi. Naye okwasoma kubalinga okwasoma. Everyone feels entitled. And a company of Brooklyn, it's not a community property. It's not a Ugandan community property. But every Tom, Dick and Harry, every Malaya, but they have an entitlement. Bagenda kuja bogerere ku Brooklyn. No yali Uganda jakueleza message. Era babogasi bonna bajja kumu entertaininga. But the matter of the fact remains dina shares zange 5. N'abaana bange balimu 5. Tewali muntu n'alina company eno. Tewali muntu n'alina shares mu company eno. Ugandan community teyina kyesobola kukolawo bino ebintu by'amateeka.
Nkazi ayinamu 5 n'abaana bayinamu 5. Ayinamu 5 ge singa mukazi woli yayinamu 5 ge nga shareholder from day one company reyakola registration. Memorandum of association, memorandum zonna edda articles ezakolanga gundi companies edda ku DTI nzirina nga nina shares 5. From day one 2008 eyo company weyakolewa sizeewadde leero. Kati buli muntu awulira nti ali entitled Brooklyn emukwatako nnyo nti mugende muwaabe oleete ne evidence zo naffe abali eno bannannyini company nga bwe nninamu 5 batani balinamu 5 naffe tujje buli awulira nti afa mugende muwaabe. Otherwise wemba nga temulina kyakukolawo nga muli mu kwogera nze saagala nnyo bantu boogera nga there is nothing you can do. My friend, I want you to talk when you can do something about it. Genda owaabe omukazi yabbye shares mu kampuni ye. Mu kampuni ye yabbye shares n'eza batabani be n'azibba. Oleete evidence. Bw'oba tosobola kikola ekyo my friend sigala ku mudaala gwo gy'oba osinikira ebinnyo otunde ennyaanya zo. We buwungeredde nga Kidomoole munnange ayingidde mu nsonga za Suuna Ben kw'ossa ne Nambwayo. Ono nno aliko obubaka bw'awadde Nambwayo amugambye nti we kiba kisoboka yeesonyiwe ennyumba y'omusajja asobole okuba nti nno akola ebibye. Agambye si ye yekka omukyala ayina abaana. Wate bwafuddeyo namugamba oli mu kuwamba ennyumba oli mu kuwamba amaka ga munno gwe wekaweka ayina abaana mu Suuna Ben. Ensonga za Suuna Ben tezinaba kuba nti nate ziggwa. Abayizayo kimutira n'akatale abasajja bajja mutya nga balowooza mubbi yandigenze bukyali ng'ensi tennamutegeera kisusse kubanga luno tajja dduwangula. Suuna Ben tajjaako kigere alemereko alwanirire entuuyo ze. Nambwayo bw'abanga ali bw'atyo then tajja kukkiriza mwana wa muntu kujja waawo. By the way, mwenna abakazi abawooza simanyi galo child mwandibadde mulwanirirako ku mukyala mukulu oli Naalongo gwe mwandibadde mukaanirako nti ajje mu maka. Kati Nambwayo ki ekimulemezaako ebyekika byamusibaawo. Suuna Ben yamugamba nti yalina okukuza abaana be. Munnange bwe tufuna abakazi obeera ne gw'omanya nti ono yajja okulabirira abaana. Omusajja gyayiribira mu bidongo bye gyayiribira oba alina abakazi be abakadde oba akola ki jajja obusente obumukolera ebintu bye. Kati Nambwayo n'obwa Nambwayo bwe akozesa olukujjukujju abba omwana w'abaana. Ye yakola ebintu bye n'abiteeka wakuŋŋaanyizeemu abaana abanava mu bakazi nga 10 which is okay. Buli gwe tukwanako bw'anaatwesibangako tunaakomawa. Ani gwe tuzanyirako ye bo tebatuzanyirako. Mbu kati ye Suuna Ben baamulekanga bwe yali. Ye yalinga akulusanya Nambwayo nga Nambwayo takulusanya. Nedda tukikwata bubi. Abantu bano mwenna muba mwekuluusanya mwenna mwemalira ebiseera. Abakozesa olukujjukujju bano be balowooza nti bakitalo kubali abaasoose. Nambwayo leka kuva mu by'okweswaza genda otandika obulamu obulala. Bw'aba omusajja takyakuliko mmanyi Suuna Ben tasobola gana sasulira Nambwayo nnyumba. Era we buwungeredde munnange mu ggwanga lyattu Uganda nga Jaaja Boll avuddeyo n'abaako by'atangaaza. Jjukira waliwo akatambi akali mu kusaasana ono nno ng'ayogerera bubi kitaawe. Yayogerera bubi omugenzi n'alyoka agamba nti munnange taata we ate yagoba maama waabwe mu nnyumba n'ennyumba ez'abapangisa ze baali bazimbyewo. Wabula avuddeyo n'alyoka agamba nti nno ye ne taata we wadde nga babadde balwawo okweraba naye ate munnange relationship yaabwe tebadde mbi babadde bakolagana y'ensonga lwaki ne bizinesi emu yagituuma mulangira ati katubere nga ate tumukuwa n'ekitalo nnyo kitalo ddala bano no baaviiriddwako taata waabwe era nga yaziikiddwa. Great thing I've gotten a chance to bury my dad because I recently came back for some event that was supposed to happen, which I think God really made it that I should be around to bury my dad because I was super close with my dad, and most of you know him because he is my business partner and also my dad as well, mostly because of the Mulangila tea, and that's our company. So that's the name of my dad, Mulangila. So yeah, we are still in grief and we are taking our time
For now, I'm going to be off social media to first concentrate and be with my family. I'll get back to you. Thank you so much. Bwete tambudde abadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel, subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba, ako ke kabadde akanyumiro kaffe aka webuwungeredde mwe tukuleetera amawulire agabagabadde mu lunaku.